Ebifaananyi tubitadde ku mutimbagano ne bu video tubitadde ku mutimbagano. Omukulembeze eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu era muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa Gaira Ganjuule. Olunaku lwa leero afunye omukisa okukyazaako abantu ab'ensonga mu Buganda abamukyaliddeko mu maka ge era ne bakwata bulungi nnyo ekyemisana ne banyumyamu ne bamuwa n'engabo okugenda okutabaala. Muno mubaddemu bakatikkira baawummula, mubaddemu abakyala bagundiivu mu Buganda, mubaddemu abantu ab'ebyafaayo mu Buganda abaddewo olwaleero bazzeeko mu maka ge bakyazizza ne balya ekijjulo ne bamulambika bulungi ensonga bwe zirina okutambula. Kiba kitegeeza nti ye waali Obuganda bumutadde, ye waali Obuganda bumutadde. Lwaki Obuganda bumutadde? Nakugamba nti Namundagi bw'azaala obwana bwe bubanga bwakazibula bwe buti, Namundagi asooka n'agenda ebbali ne yeekweka mu kasiko. Bw'ava mu kasiko bw'ati n'alyoka ajja n'abukanga. Obusigalawo bwebeera bunnamundagi obutuufu, obudduka egibayita emiyaayu. Kati already njala kugamba nti Namundagi Buganda amaze okufuuwa, emiyaayu gidduse, mugimanyi bulungi nnyo. Bunnamundagi obutuufu busigaddewo era obuyinza bwa Buganda babuwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bibadde bwe biti, bino bye bifaananyi nga bibadde, ebyo bifaananyi nga bibadde. Njagala obirabe bulungi nnyo. Njagala obirabe bulungi nnyo ebifaananyi nga bibadde olwaleero nga bamukyaliddeko olwaleero mu maka ge ne bafuna ekyemisana n'akattamukago bulungi nnyo. Mubira bulungi nnyo ebifaananyi nga bwe bibadde olwaleero. Ndowooza kino kye mba nzumingamu ekituufu ky'omukire bulungi nnyo nga tekiriiko wadde okwebuuza. Wano kubali wano tolina gw'oyisaamu maaso, wano kubali wano tolina gw'oyisaamu ki, tolina gw'oyisaamu maaso. Kubali wano tolina gw'oyisaamu ki, tolina gw'oyisaamu maaso. Nga tusooke tuddeyo tuleete ebifaananyi ebirala. Tusooke tuddeyo tuleete ebifaananyi ebirala bitegeere bulungi nnyo. Kitegeeza nti wano Buganda bo ogwabo guba gubukoze. Baawudde emiyaayu ku Namundagi. Lindako. Kati mu bufunze kansooke nzijeko eddoboozi lino mbazannyira akatambi kano then tugende mu maaso.
Alright. Noza mukitegedde bulungi nnyo. Abaagala sound nzijemu oluyimba lwa president lwennyini nabagamba nti social media platforms zonna ezisinga obungi mu nsi yonna tezikkiriziganya zateekawo copyright. So ekintu kyonna ekitali kikyo naddala nga sound oba eddoboozi mu luyimba platform tezikikkiriza. Kati video ne baddemu oluyimba lwa president lwennyini nyimbira kabaka wange kati nga saagala kuluteeka kuno ate kati kyo nsobola kizijjemu sound nenjijja mu kavidiyo ako nemba bulidde nga bwe kibadde buli kimu kitegedde bulungi nnyo mbanyumiriza akagero ka Namundagi mukitegedde bulungi nnyo kitegeeza nti waffe kikoze eki kiwedde muzukulu wa Buganda officially ateereddwa ebisigadde Allah yamanyi mukama yibazibwe twagala kwebaza bakatikkira bawumula abazana bakabaka abawerekeddeko abasajja ba kabaka saakole president twagala kwebaza okuba nti okyali ku nnono n'obuwangwa n'omukyala Babitungo okuba nti mwaniriza abantu ba Buganda basobodde okubalambika ku ngeri embeera gyegenda otambula mu nsi Uganda obalinyo obalida obufunze awo kiwedde kati njala tutandike video eyatuleese olwaleero. Mu video eyatuleese olwaleero kansooke mbagambe bulijjo nkola video zino okumala emyaka giringa 5 nkola video zino okumala emyaka 5 nga sibasabanga obuyambi naye nabagambye olunaku lw'okutaano ne bagamba nti omuntu yenna bulijjo mumbuuza nti tusobola kusupportinga tutya tukola tutya ne mbagamba ngenda kubafunira engeri gye musobola okunsuportinga muso eno link gye ntadde wano ya YouTube channel yange kati bw'okoona mu link eyo egenda kutola ku YouTube channel yange ogenda sangawo options ziri bbiri kuliko subscribe ne join kati subscribe abasinga omuli ba subscribers naye join bw'ojoininga kiba kitegeeza nti ogenda fuuka member supportinga channel yange oba supportinga Lubia Broadcasting Service era ojja kujoininga procedure gyonna emitendera weegiri gy'osobola okwagala okusupportingamu nkunyonjodde nti genda okone mu link ne YouTube channel yange egenda kutwala butereevu ku channel yange waliwo option ya subscriber weeri mwena basinga obonyumba muli ba subscribers naye waliwo akantu akagenze kakapya kaba kayita join kokonamu bw'okatuukako kajja kuwa option zonna to join to become a member and support LBS TV oba Lubia Broadcasting Service oba channel yobanga omuntu you can kintu kyonna ky'oba osobodde yenna yenna asobola okusupport bulijjo mumbuuza nti tusobola kusupportinga tutya nga tewali muntu ategedde buli kimu so wow sira wantu wala wow bamuyita mukole ebintu ebiddako kale njala bebaza mwenna abasobodde okuba nti mujoyinize nga bammeme basupportinga obalinyo babalire ddala kati kansookere ddala wano wasookera ddala. Alright, narekodinze video nakulwajjo nenjiteeka ku Facebook nenjiteeka ne ku YouTube nabadde mu t-shirt yange ya black ngerimu stripes obweru nga nkola security alert zabadde bbiri esooka yabadde yakubategeeza nti Nyandi Yosoferi ne banne bajjeyo abasibe high profile criminals okwetola eggwanga lyonna ne baba deployinga okuddamu okutema abantu bijambya naye abantu bano bagenda kubanga bali mu ngoye ezimu ga national platform abamu nga bali mu bigoye ebya security companies eziri mu Kampala ng'omulimu guno bagenda gukola mu Buganda mu Busoga ne mu West Nile obitundu wali support ya Kyagulanyi Center mu bagenda okukolera ebintu ebyo so mbategeeza mbere mu beera alati ekintu kino police ekimanyi SFC ekimanyi SEMA ekimanyi ne ISO ekimanyi ekisinga okwenyamiza nti plani zonna ez'okutemaatema abantu bazikolera naggulu ku headquarters za police plani zonna ez'okutemaatema abantu bazikolera enaggulu ku headquarter ku police kubanza kati bwomu no drone zange zonna bajja basibe mu makomera gasinga obungi nga mission ze bagayite mugero omulimu guno tujja bata ngaye mwebuuza baata batyo nvubuka ne anisiki bayita babu kati bakozesa emirimu egiri date nga tebamanyi oluvannyuma bakola ki ne babata ye security alert gye nasosokola ey'okubiri yabadde nti bw'obanga oli historical kitegeeza omuntu akuze emyaka ng'amanyi ebyafa bya Buganda n'ebyafa by'ekitundu kyalimu n'ebyobufuzi mu Uganda nga gwe Bukyanga Museveni ajja tofunako kifaananyi naye Bukyanga Museveni ajja tomusinkanangako nga yali akubiddeko essimu akowa appointment n'ogaana okugendayo oba nga yali akusindikidde kuba agent be boogerezeganye naawe ogenda omulabe n'ogaana
Museveni akimanyi nti essaawa yonna muyinza okumwefulya nga wazza obuzibu ne mudda ku sayidi ekyusa obukulembeze ne mulemesa programs ze. Kati ye main interest ye yataddewo already ba government apologist omuli be baali basimba byobufuzi bemukubye ne basula wansi omuli n'abali mu government yaabwe nga bo bano in case waliwo ekikyamu kyonna ekigudde mu Uganda mu nsonga z'ebyobufuzi wabeera abantu abasobola okuva ne boogera mu public containing abantu naye nga bagenda okwogera nabo ba NRM leaning n'ababuulidde kuliko buno obusajja obuli emmengo Bunyarwanda nimba bulioko obusajja obuli mu byobufuzi bwonna agent we n'abali mu government bennyini ne bannaddiini abamu ba fake nga bajja okukola omulimu ogwo. Kati bwe nabadde maze okuba security alert ne mbagamba namentioninze abantu badde basatu. Namentioninze Oweekitiibwa Israel Mayengo, ne mentioninze Oweekitiibwa Dani Mulirika, ne mentioninga ne Jjajjaffe Kasimu Nakibinge ow'obuyisiraamu. Namentioninze abantu basatu. Oweekitiibwa Israel Mayengo, ne mentioninga Jjajjaffe Kasimu Nakibinge, ne mentioninga ne Linnya Ligenzi yabadde Jjajja Kasimu Nakibinge, Oweekitiibwa Israel Mayengo n'Oweekitiibwa Dani Mulirika nti mwegendereze nnyo ne bahistoriko bonna mu bitundu ebyenjawulo ebya Buganda ne mbagamba very careful nnyo. Nyanda Yosoferi agenda basindikira abantu abasobola okubatemula ye ayiseewo ebibye okusinzira ku kikyayagala. Naye kati njagala owulize statement ya Nyando eno ng'ayogera n'abasiraamu nga namwe mwenna mukimanyi kuno baddu alba Allah abantu ba Katonda. Nyando kennyini yalina system ya divide and rule eyawulamu abayisiraamu n'abakolamu ekibayi ky'ekibuli n'ekyekampala mukadde ng'ekyekampala mukadde si babbi balwadde era nga n'abasinza okulya mbasiramu enkwe bavudde mu kiwayi ky'ewoodi Kampala mukadde. Kati ye olw'okuba nti tageti yakufumanya Jjajjaffe Kasimu Nakibinge ku security alert gye nabawadde wuliriza akatambi kano. Bwenafuna obudde ngenda n'okunoonya Omulangira Kasimu Nakibinge mbuuze kati bo bali ku kikati. Ate bali abalondooza mukolagana bakamoga kakeeto wali okay. Kati ngenda kwogera ne Mulangira Kasimu ndabe kubanga kyandibadde kirungi okubeera wamu mwena. So ebirala ngenda kuyita Sheikh webajje twogere not today because I'm rushing somewhere. Naye nsanyuse okuwaniriza wano ate mwebale okwogerayo totonyomeza oza mutegedde kodi gye ziva okusinzira ku security alert gye nakoze jjo kati nga ngifundikira nyongerako ebirala bibino wano wammanga. Muganda wange yonna gy'oli ng'oli mu Uganda okozesa omutwe gwo nga totera gwazika muntu ng'ogukozesa bulungi njagala osooka otunire mu ango gye ngenda okuwa eno ng'osinzira ku information gye nafulumiza ku lunaku olw'omukaaga jjo video gye nakoze ngeri mu security alert ng'osinzira ku mizannyo Museveni gy'azannya njagala kati tugende mu forensics osooka otunulire ango esooka otunule ango ey'okubiri. Kati ango esooka abali mu gavumenti eriyo aboogera ebyawukana ne gavumenti yaabwe era nga bagezaako okuvumirira ebintu ebyo naye nga bakyali mu gavumenti. The likes of General Kahindo Tafiire statement ze buli omu public azaagala naye kyakola bakiyita kugula sympathy mu public. Ayinza okuba nga azimiininga naye nze amanya abantu bano takola kintu nga tebalina plan B yakyo. Listen to me very carefully. Pay attention to details. Ngenda kuwa angle B. General Kahindo Tafiire ne banna batandise okwogera ebigambo ebiwoomera bannayuganda mu matu. Ayinza okuba abyogera nga abitegeeza naye abasajja abo babeera eva ne plan B ey'ekigendererwa kyabwe kye mutamanyi.
kati General Kayindo Tafiire okujja mu public okwogera ebigambo ebyo ye ayagala kufuna kye tuyita safe landing in case government ekyuse. Bweba government tekyuse nga basigaddewo nga wazzeewo obuzibu nga baagala ku negotiatinga olw'okuba nti General Kayindo Tafiire bamaze okugula public sympathy nga ne image ya giterezezza ng'omu ku bo basobola omukozesa nga negotiator to negotiate on behalf of Nyando Yosoferi ne public ebekyankalanye. Do you copy that? Njagala oteeka ebintu bino mu angle B muwomira tubirabira mu angle emu. Tobirabira mu angle emu nga nyongera okujjukiza nti Museveni mu video gye nakoze gye recordings nga ndi mu t-shirt enzirugavu na straps obweru ayakola ku joba historicals bonna nga bano ba historicals nga akimanyi nti tebaagala gavumenti ye nga singa ago political instabilities nti ba historicals bano bajja kuba tebalina sympathy ku gavumenti ye nga balina sympathy ku gavumenti yonna ebezze mu buyinza. Kati abayagala bajjawo yalekewo ababe the likes of Mayiga, Mpuuga, Nobati Mau, bano bambidde baani nga be bali waabo na bano bakahindo Tafiire n'abalala aboogera oluddi essaawa zino kyowuddegge nti please pay attention to details. Ebigambo Kahindo byayogera yandibanga abimeeninga naye nze engeri gye nasoma abantu bano tebakola kintu nga tebalina pulaani B oba nga tebalina kibameeninga. Wonfuna tebakola kintu nga talina pulaani B nga tebalina kibapulaaninga. Kahindo okujja mu public agula time na kugula public sympathy in case of anything nti asobola okufuuka negotiator nga negotiatingira mu 7 ne banne public leme bayisa oba bokusigala mukitegedde kyovula njagala mudde mu beka video kabadde kaddakiika 20 nakalikodize bulungi nnyo nentekamu n'oluzungu lwa P1 B olumala buli muntu okutegeera nga sirwe Cambridge sirwe Liverpool sirwe Scotland nga lwangu lwakutegeera ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde nkivuddeko ka video gye kali ku Facebook nakataddeyo ne ku YouTube gye kali awo mutegedde bulungi nnyo tuvudde waawo. Bwe tumala okuvaawo awo njagala sooka babuusa lwaki njala babuusa ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu. Museveni ali mu panic banne bali mu panic asigaziza options B okukozesa ssente n'okuwamba n'okutta n'amaanyi g'emmundu ze option bbiri z'alina. Takyalina option gye bayita next. Nyando Yosoferi ne gavumenti ye tebakyalina option gye bayita next. Balina kintu kimu ssente kugula bantu ekyokubiri kuwamba na kutta. Kati ng'eppeesa erisigadde ku laptop yaabwe y'ebyobufuzi baliyita delete and very soon they can delete themselves. So kati balina next gye balina byebiro bano batandise okuzimba ate simanyi ebintu mukola twekizo ekyo bazimba kifaananyi kyawe kya maaso mbere careful nnyo. Kati bamaze otegera ekintu ekyo kati wane wali okulya n'okukomba essowaani wuliriza bulungi nnyo. Sente azisipendinze era aziwadde. Mukimanyi bulungi nnyo nti abayimbi mu ntandikwa abadde bajja bagoberera ebyafaayo mwe fe okujja ku social media kubadde kubazuukusa maaso. President Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobufuzi abadde azuukusa bannayuganda abaali bebasembolera nga bali mu kufuluuta anti yabagamba mwebaka. Kati Kyagulanyi abadde abazuukusa wabula agenza obbazuukusa ng'obusajja bwakola buli kimu kyekiriwo. Museveni byakola olwaleero yabikola since 1960s, 70s, 80s, 90s until 2000 plus social media weze nga you can come out and expose the system. Buli kyakola kyonna yali yakikola dda. Naye temwamanyanga ani mbega, temwamanyanga mulimu gwa ISO, temwamanyanga mulimu gwa CMI, temwamanyanga mulimu gwa ESO, temwamanyanga mulimu gwa Inspector General of Police, temwamanyanga mulimu gwa Museveni ngeri ki eliminatingamu abantu. Olwokutaano nakola video nemba nnyonnyola ebifo Museveni munyattira abantu ne kyaliwo abantu bano wammanga basatu.
kuliko omugenzi Fred Rejema, kuliko Pilato yo Paul Kagame, kuliko ne Salimu Sale. Nemba buli ebifo ebadde wano mu Kampala Central, but unfortunately nafunye reply ne reference okuva mu Bannayuganda ba historic abamanyi information. Wallahi abasajja baakinya omuganda batta omuganda nga location zikyaliwo ziri visible webattiranga abaganda ku kijja ky'abajulize Namugongo, Ennamanve, Kasokoso, Mundeeba, Kayanja Kakabaka, Busega, Kumitiya Naloodi, eyo mpaka Luwero Ssemotoka Peeka nga battanga abantu munnamati. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa, ekikulu kyekino. Taina next asigaza delete. Mu kusigaza delete ayina okukozesa option emu eruwa kugula oba kutta. Era nga bagenda okugula weebali kubanga yabaavuwaza. Kati njagala tubeere nnyo bagezi tutya. Ensi yonna badde ekyayogera ku kintu Kyagulanyi kye yakoze Nateete. Badde balina okunoonyaawo ekintu ekigenda okukola diversion kyekiruwa. Njagala naawe tuteeke wano amatu n'amaaso mpuliriza bulungi nnyo. Bwakedde ku makya ne bateekayo kifunction tebagenda kulonkinga nnyimba za Museveni eza campaign. Ewasudiri ne bayita abayimbi abalimbako mu 1900 n'okutuuka wano mu 8 awo. Abayimbi abaliko komulebo tebabaddeyo. Abayimbi balimbako okuva emyaka egy'emikadde babaddeyo bonna kuba bonna baali baavaako. Abaliko saaza tebagenze. Kati bagenze sente bafunye obusente butonotono. Naye bwe balonkinze CD ya Nyando Esoferi teyavudde na ku stage bagironkingide tennavaawo. Nobody knows the song, nobody knows the album. Tennava na mu kifo bagironkingidde ewasubiri. Amukonko sure ne wasubiri muwote ne mu kisaakaate teri agina ku simu ye nti agiwuliriza. Nkiddamu ennyimba za Museveni ze bafulumizza mu bazironkinga album ne wasubiri bagironkingidde tennavaawo. Yasigaddewo ate tenagigenda kulaga. Badde balina okukola ekintu kimu kyekino. Lwaki album teyavudde bagironkingidde ne baleeta diversion endala eya Kenzo mbu ne kitaawe? Lwaki Kenzo ne kitaawe kigenze vairo okusinga papasi eyabatutte mu nnyonnyo? Teekawo obwongo. Kamala okunywa ku mazzi. Lwaki album yabatutte mu nnyonnyo teyavudira mu ttenti lwabaddeawo naye ate ne baleeta akabadi ka diversion ne kagenda vairo okusinga album? Ekigendera kyabadde ki? Naye nkuteereddewo mbu taatawe. Mbu taatawe. Saagala tugende wala nnyo. Bw'owulira sitole za Kenzo tezaawukanako na za Pastor Bugembe. Bonna bava mu district ki? Bava mu district. Sitole zaabwe tezaawukanako zonna za kiyaayi. Etyo tujja kugendayo. Njala bagamba ekigambo kimu. Kodi eryeki. Muzeyi Kyansi. Abalako film ya Jackson bayita Drunkard Master. Mwalimu teacher coach wa Jackson ngo bayitanga mani bamwitanga Kyansi. Kati Muzeyi Kyansi wanu wenjagala mbere careful when you pay attention to details. Muzeyi Kyansi Nyando Esoferi tibahabula tabashira mutabani wa kale kinsetebeze zinsanga bisibe. Omulali ana kumbuza lwaki ate rugire lero Museveni amuyise Kyansi ebyange mba nabyo wano. Nze ngendo kujja kola video ngamazo kola ki? Ngamazo bakule research. Chikatero lero mumbi wachabe Museveni Kyansi. Kati ono ye Kyansi. Oye Kyansi yali coach wani
oba yali teacher wa Jackie Chan yo Chansi apala video mu China mu mayo mita Chansi jinga muita Chansi mumula bulungi nnyo oyo Chansi Mzee Chansi yali muzibu nnyo kati njagala osooka otunule wano kati oli none njawulerwa oli none njawulerwa oli none njawulerwa tunula nkuddizeeyo oyo uyo Nyande Mzee Chansi uyo wala Mzee Chansi kankuddizeeyo n'oli ana mwagala ebyononese kati ole Mzee Chansi oli omu China obule bulungi nnyo kati Mzee Chansi Drunkard Master yali coach wa Jackie Chan kati kankuddizeeyo ku Nyando yennyini kati Nyando yono wano wait a minute kati Nyando yono wano omula Mzee Chansi yuyu Mzee Chansi kati wano yabadde ayimba ngenda kuta katambi kano ngalapi ngo kasenti Mzee Chansi ulira Ladies and gentlemen, nyongera okujjukiza tuli mu 1925 saako 19 mugumu wetuli tuli mu 19 meka tuli mu 1925 ne 19 mugumu wetuli kati mutegedde Mzee Chansi n'embeeraze kati Mzee Chansi bamuyise ku launching album soka weebuuze mbagambye album gye balonchize teyavudde wenyine mu kisaakaate wa studio tenavaawo nakatuweeri kuba teryagimanyi mu Uganda bw'amala okubyogera ebyo njagala ulize statement yemwawo tuveewo mbajje ku diversion tugere ku bintu ebirala njagala waliwo ekintu ky'enjagala oteekemu ekinyisoga osirike lwaki ngenda kugamba osirike one abafere bali mu state house omwo basobola okuleeta buli dduri yonna bagiteeka ku mmeeza ne bagipromotinga ne babba Nyandwe jukira Mzee Chansi Museveni Windows ali mu 1925 1931 kati abafere basobola okuliyetinga story yonna ne bagiteeka ku mmeeza Nyandwe n'asavuwalinga n'ata ssente kati nina ekindowoozesa nti Nyandwe bamupanze ne bamugamba nti ono muvubuka mwana waani wa Chief Ali nga baagala kuba mu Nyandwe kasente kaggwanga lwaki nkugamba bwete okusinzira ku sources zange Nyandwe bapanze mupange okusinzira ku sources kuba baagala bamafi baagala mubako sente lwaki njagala ulize statement eno bulungi I'm very happy with the honesty of Kenzo, because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefali. Did you tell him your father you were hiding here? I don't know, Mzee. He told me he's the son of Shefali. It's him who told him that he is the son of Chief Ali. Not Museveni to tell the public, but it's Kenzo himself told Nyandwe that he is the son of Chief Ali. What if mafias created that scenario in order to get money from Mzee Chansi? How do you see it?
tobuulidde public nti kitaawo ye Chef Ali nga bwe waŋŋamba so si nga nze bwe njogedde kuba kyandibadde nti nze okusinziira bwe mmanyi oyo mwana Kenzo mwana wa Chef Ali wabula public tewagibuulidde nga bwe waŋŋamba. Njagala mubeere so critical, pay attention to details. Nze video neba dakiika 3 nkwata bigambo video nayo njijuwa. Kati eno project ya diversion lwaki ba NRM bloggers, ba YouTubers, TV, radio station izo nazijibuukidde. Na iye nyini ng'omuntu he didn't focus ku album yakoze, he had focused bamujjako ne interview ku kintu ekimanyikiddwa within a small period of hours. Gwe tosobola kubuukamu, tosobola kukozesa mutwe guno gati bana abantu balina kye bavuga. Kankuddemu wano katono nnyo woba okwata ebigambo bibiri byokka. Muzeeyi Kyansi kennyini gaga tobulidde bantu nga bwewaŋŋamba nti Chef Ali tobulidde bantu nti muzeeyi nti Chef Ali kitaawo nga bwewaŋŋambye. Wulira. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me. I don't know, Mzee. If they ask you, didn't you tell the public that Chef Ali is your father? Then himself he replied that. I don't know, Mzee. Kati gwe alina obwongo obutambula ng'era obukozesa tomanya nti balina kye baafumbye. I don't know, Mzee. Kankamalewo njagala oddemu paying attention ku ddakiika zino. Njagala paying attention ku ddakiika wetuvira ku video eno ojja kuba bivuddeko dda nti eno super diversion. Right now to focus in the struggle. Uliza zine dachika utuvewa. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know. I don't know, Mzee. He told me he's the son of Chef Ali. Where are the other children of Chef Ali? Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. Kati mudde ku social media musharinge kasitola NRM propagandalist TV ba YouTuber buli ka page kona kapika ekintu baba creating a diversion. Nkubulidde bokwata mu video eyo ye kenyini yamugamba mutabani wa Chef Ali namuga lwaki tobulidde public kati kikumala okutegeera kye kiriwo bakyusa bukyusa kintu kyabwe kibaagala mwe kibakwata amaaso ebintu ebyo tebigatta main focus tugiteeke ku president n'enkya tutandika campaign trail bano wetuzanyirako bayeekera asobola okukola ekintu anytime okubajja kuki ku mulamwa mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo awo tuvuddewo njagade tuyite obuyisi. Bwe tumala okuvaawo awo kati wano onono yagenda okuba kampeni okumala emyezi 3. Ono yagenda okuba kampeni okumala emyezi emeka 3. Bakutte mukwate yagenda okuba kampeni okumala emyezi 3. Oyagenda okuba kampeni emyezi 3. Mujja kitegeera. Awo tuvudde twagala kumala budde. Twagala kugenda ku nsonga entuufu eyatuleese era twagala tutandike. Kati njala tutandika akatambi butereevu. Nga sinatandika katambi akulokta nabasuubiza okubaleetera Museveni nga yambadde kawunda suuti nga
Mutume ebintu bingi bakulu mutume ebintu bingi. Nabasuubiza okwaleetera Museveni nga yambadde kawunda suuti era akatambi kaakano. Naye n'akalala kenadde njagala ennyo saasobodde kafuna okubalaga naye kati wuuya. I was in Ruwero doing my work. Ogira bulungi kawunda suuti? Kawunda suuti nga yambaliddemu ettaayi. Ogira bulungi nnyo? Nze nkugamba nega nti nja kuwa point of reference mu video eddako. Kawunda suuti ogira bulungi nnyo ng'asibye ettaayi. Kati njagala nta akatambi kano ogenda kulawo omukungu omwe yambadde kawunda suuti ye nga tasibye ettaayi. Njagala wetegerezanya akatambi bagenda kulaga omukungu omu ye yali yambadde kawunda suuti semu kawunda suuti ye nga tasibye ettaayi. And I intended to keep there doing some very useful work until I was told that sugar now had climbed to 10,000 shillings a kilo. So I thought I should come back and see what's happening to this sugar also. So these fellows have done me a disservice. They have interrupted my work. I would have liked to have stayed in Ruwero doing some useful work. Now I called in the Minister of Commerce to come and explain to me the latest situation. And he explained to me the situation is not as bad because there is enough sugar. We have imported enough sugar in the country. It's there. But they have been trying to find ways of distributing it properly. And according to a statement which they have written, Minister of Commerce which is here, they say they are going to start distribution on Monday. Distributing the new sugar. And the ideas behind this sugar, this new plan of distribution, is as follows. According to our analysis, we think one of the reasons why there are shortages, not only of sugar, but many other things. We think one of the reasons is lack of accountability on the part of the retail, either of the wholesalers, of the importer. Alright, akatambi kawanvu gomadiaro bala conference bali yambadde nga tayambadde kawunda suuti nga tataddeko ttaayi ekyo ndoza temumanja. Kati bwe tuvaawo akatambi osoke mbazanyira akatambi k'omwana ono balokola akalolida katonome. Wait a minute. Kati njala okubaza Mukama Katonda emyaka gyampadde n'ebbanga limundabidde ku social media nsobodde okuinfluencinga abantu bangi nnyo abavuddeyo okwogera. Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abatoolo, Abanyankole, Abakiga nabo mambuka. Luli balina fear nyingi nga tebasobola kwogera. Mwemulowooza fear Museveni agikoze leero. Intimidation tetandise leero. Intimidation evudde way back in 1986 up to now. Museveni has been using torture, kidnap, threats, intimidating indigenous Ugandans not to come out to talk about politics or to talk about anything which goes wrong in the government. That's when abantu babadde bali silent. And the reason as to why, in the western part of the country, many indigenous Wanyankore, they kept quiet without coming out to address the problem they are facing within their societies because they were intimidated and threatened by Museveni himself and his group. So right now, today, I'm very happy that so many Ugandans right now, they have woken up publicly, they have been criticizing the government in a good way because we criticize according to the information and what is taking place in the country. Because not everybody is impressed how our country is managed. No, everything is messed up by the rotten regime because these people, they are half-baked. They are even not supposed to lead that country. They are in the wrong country, in the wrong office, in overstay. But unfortunately,
some of our indigenous leaders, they were eliminated due to the fact that Museveni was fearing the intellectuals, the educated people, the doctors, the politicians, the businessmen in Uganda. They were a threat to his government, which he had led for 40 years, which he had yielded nothing according to the logical and location and development of East African countries and other African countries according to the status which is taking place right now in Africa. Kati, olwaleero abanyankole bali batyo okuvayo okwogera. Olwaleero abantu bali batyo okwogera. Nga babataddeko ekijinji tebasobola kwogera wakati w'Abahima n'Abiru. People are coming out now to explain. Naye kye njagala osooka otegeera ozzeeyo akatambi. Tukubye akabano ne tukajjayo gye kali keekwese. Kibadde kizibu nnyo okujjayo akabano. Olwaleero njagala kuzannyira akatambi. Jjukira Kagame yasooka mu Uganda ne bakola emivuyo gyabwe ne Rejema. Abantu bano bamala okukola emivuyo gyabwe lwaki badde Rwanda nga si Banyarwanda? Mbotoyagira ku Banyarwanda tokola otya? Lwaki balayira mu gavumenti ya Uganda ne bakuba ebirayiro okusavinga mu gavumenti ya Uganda are the same following years ne bagenda okuyekera eggwanga lya Rwanda? Katika nkulage Frederick Rejema nga alayira eyakulembera epyara okugenda okulumba eggwanga lya Rwanda. Akuba ebirayiro mu ggwanga lya Uganda. Frederick Rejema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Tunulira olutalo lwa NRA olwakungulira ddala emyaka 5 mu kitundu ekiruweero. Olwaleero tutunuulidde abantu abatambulirwako ensonga ku mugendo gwa Western Axis ogwali gukulemberwa Frederick Rejema ssaako n'eggimu muhwezi. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu 1985 NRA yayawulwamu ebitundu bibiri era ng'ekitundu ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye njagala muwulire, Kagame yalayira mu Uganda. Rejema, Frederick Rejema yalayiranga alayira mu constitution ya Uganda okusavinga. Bano abantu beekweka ne beefuula Abanyankole nakati bakyakola emivuyo gyabwe. Kati gwadde noti okwogera ku Banyarwanda Muganda wange totya eyatya okuwalana n'okwogerwako yasigala mu nda ya nnyina. Kankuddemu nkulage Rejema nga alayira ku parliament y'eggwanga. Frederick Rejema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Constitution gye yali alayiriramu n'okupreserving yali ya Rwanda. Parliament yayimirako nga alayira yali ya Rwanda. Awo tuvuddewo. Kati mwana muwala ono akatambi kano ka ddakiika 8 naye njagala nkuzanyireko eddakiika 5. Gwe wenna abadde asirise ng'otya okwogera ku nsonga z'eggwanga njagala owulire omwana ono nga nnyonnyola ensonga zino. Mbagambye nti mpadde obuvumu abantu okuvayo okwogera ensonga zino butatya. Abantu bangi bagobye mu nsi zaabwe ne bafuuka abanoonyi b'obubuddamu nga bagwira batwala ensi zaabwe. Mwana muwala ono simumanyi wabula yayogedde ensonga zonna era ogenda kutegeera lwaki baali batiisatiisa abantu bano otavayo okwogera nsonga zino. Mbalaze Gisa Rejema ng'alayirira ku parliament ya Uganda mu constitution ya Uganda. Kati gwe baggaana okwogera ku nsonga baggaana okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda ng'ate bali mu kutwala eggwanga lyaffe tusirike. Ono mwana muwala muwulirize bulungi nnyo. Mbalamusizza Bannayuganda bannange naawe ono omukyala bamuyita Karen Whittaker ndowooza mutegedde gy'ava ne bw'aba tayogedde nnyo okitegeera agambye nti tulekerawo bamanyiira naawe nze ndi mutuuze mu nsi gye sizaalibwamu naye ekitiibwa kyempa bannansi ba wano oyinza olowooza nti be bakatonda lwaki ndi mu nsi yaabwe. Nina ekintu kye njagala okwejuketinga Abannayuganda ensi yonna eya Uganda. Edda ennyo waliwo obwakabaka ng'obwakabaka obwo babuyita Banyakisara Kingdom. Banyakisara Kingdom of Western Uganda oba mukitegedde ekitebe ky'obwakabaka obwo ekikulu kyali mu region y'Abanyankole.
obwakabaka obwo bwalimu abanyankole bakiga and batoro. Those are the true indigenouses of the Banyakitara kingdom. Now bajjajjaffe balina ensobi gye bakola ne guno gwako emyoyo gyabwe kikijjusa gyawa abantu bano obubuddamu ba Uwiteeka n'Abahima. Abahima baali bayitawo ng'ente zaabwe zikonzige tebalina busubi nabo bokka enjala ebaluma because they are nomads. Bo bantu bante bajjajja ne bagamba mulisize wano ente zammwe munyweseze wano ente zammwe hazifuna amanyi muddemu yali mweyongereyo eyali wiiki emu. They are now decades. Those are the people who call themselves abaana b'abantu and they call the indigenous Ugandans Abiru. Abiru meaning servants. Njagala honestly Ugandans at large bawule Abahima n'Abanyarwanda ku Banyankole n'Abakiga n'Abatoro. Ekyenjawulo ekiri ku Bahima, Abahima bakoncentratinga nnyo mu Ankole kingdom era kyokola babo beeyita Banyankole bwe baba bafiringa papers wano naye bo in physical life they don't tell you we are Banyankole. No, we are Bahima. It's an ethnic group. Beyawula naye wali mu kujjuza papers they have to fill in Banyankole. Okitegeera lwaki njogera bino byonna Ugandans bazze baavoola Abanyankole nti be bali mu kintu bw'oba ng'oli Munyankole owaddala ng'olina kye weetaaga abo be bali mu kintu omuwa kyaki ba mikwano. Abantu be mulaba bawa bursaries government eziwa Bahima eziwa Banyarwanda. Omwana w'omweru talina wafuna bursary. Singa ofuna chance n'ogenda mu Western Uganda n'otegeera who are the Banyankole Bakiga Batoro abaddala abali original gebakaaba gebakomba tebaawukana n'abali mu Northern Uganda. Ekyo kyombabuulira. Now the Banyarwanda bayingirira yiri Kigezi mu Bakiga okitegeera ne bayingirira eyo mu Kigezi boba n'ekyenjawulo ekibaliko nti balinga nzige baabuna Uganda yonna kasaba afuna we bayingirira baabuna Uganda yonna. Now ekyenjawulo ekirala ekibaliko nti Abahima they intermarried with other Ugandan tribes. Ekitali ku Bahima, Abahima Omuhima tasobola kukkiriza mwana we kufumbirwawa mu mwiru era lineage yaabwe bakyagikumye lwaki bakyewasaamu tebaagala omwana w'aba Katonda afumbirwe mu ba servants. Am I lying? So this is what it means. Wachi byawasa omwana we naye omwana we nga tagenze kufumbirwawa mu other Ugandan communities of our tribes. You copy that? So these are the people who are ruling Uganda, those two ethnic groups, Abahima and Bavandimwe Abanyarwanda. Now, bwemuba mulaba omuntu ng'agamba oyo Munyankole, no, sooka otunule bulungi kituufu Munyankole. Bano basimanyi babogi, simanyi bakoze atya. Those are Bavandimwe. Those are Bavandimwe. Kambabuulireyo kimu. Omunyakitala owaddala, Omunyankole oba Omukiga oba Omutoro. Enneeyisa gye beeyisaamu mujja kwewunya nti balina ennono zaabwe. Omwana bw'aba agenda kufumbirwa obwenyi bwe bubeera wansi era bamubikka ku face. Tebalinayo bino gyatujanjawaze eddaali mwana agenda nange. They don't have. Obadde okimanyi nti Banyakitala original balina totems and clans nga bwolaba ez'Abanyayuganda ez'Ababuganda nga bwe balina. Balina ebika n'emiziro. Naye buuza Omuhima nti weddira ki? Takirina. Buuza Omuvandimwe nti weddira ki? We are very different from these people. So dear Ugandans at large, Abanyankole be muwalana lwakuba tebalina geeyogerako. Naye tekitegeeza nti mu baana b'abeeru nga bwe babayita tewaliyo bazzukulu bajja kuyimirira boogere. I'm gonna talk. And I will not keep quiet. Why? Because these ethnic groups zino ezatujjamu bakola ebintu ebyesittaza nga babikolera mu linnya ly'Abanyankole. Buli yenna alina kyayagala okukola mu Bavandimwe n'Abahima akibrandinga it's Ankole thing. No.